Omuddusi Nakinku Rebecca Cheptegei afiiridde muliro boyfriend wa amwokeza ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Bobi Wine finally naye atulaze ebiwundu bye akatambi weekali mu maaso awo. Rape mukyala Bindeeba ayongedde bategeeza naye munaakola mutya ye yajja kufumba Bad Black amutwalidde mu Tamale Mirundi Junior. Bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nk'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wena atanaba ku subscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko baddiya BF Suma Abo Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna so munange bakubireko ate weefunire obulamu obujja toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka nga ba BF Suma weebali munange oluvannyuma lw'abantu okubuusabuusa obulumbaganyo obwatuuka ku principal leero ye munange asazeewo n'akozesa amazima tabadde nga Pastor Bugingo kuba ye Pastor Bugingo baamubanja ebiwundu naye nga ebiwundu ali biraga munange tulaga ebiwundu tukakasa oba ddala kituufu obadde okubiddwa amasasi ebiwundu yagaana obbiraga naye munange ono ye nga waali omuntu w'abantu era omwagazi w'abantu asazeewo munange ate abalage ebiwundu ebyamutuukako luli olunaku lwe yafuna obulumbaganye nga woobirabawo kale ndowooza gwe wena abadde akiwakana munange Bobi Wine alimba ako kabadi ye full figure agiyise documentary empya naye nga bambi ebintu ebyo si bituufu nga nammwe ate we mubyerabiddeko yenna ajjudde so munange gwe wena abadde abuusabuusa munange bikomi wabula ate kamera weebaze Mukama olw'okuwonya principal obulumbaganyi obwali bumutuuseeko bwe tweyongerayo ne former tiktoker onono nga mu Nigeria Nappy ate mulowooza takoze ebyalimu aba tiktoker b'e Uganda oh my god onono omunage omanye ebiseera ebisinga abimalira mu Uganda kati olunaku lumu yali atambula n'asanga omuzeeyi bambi n'amukwasa ennaku n'amusuubiza okumuzimbira ennyumba n'okumuwa obuntu bwonna obutonotono bw'anaaba asobodde ne tulowooza nti obaali nga kati olwaleero amaze n'akituukiriza don't worry, very soon all this will be over and he will live a noble life. Agamba tofaayo buli kimu kigenda mu maaso. I'm giving him my word. Era mu kadde katono nnyo Yes. buli kimu kigenda kuba kiwedde. Yeah. Era kusuubiza ekigambo kye mu kadde katono nnyo agenda kuba amazi kino kyali mu kukolako. We'll even make at least look for a means for him to walk. We will look for a means for him to walk well. Tell him. A means what is it? A means. Bro, you don't know English? A means. Yes. Okay. A means. Chagamba. Bro, even the people that Chagamba agenda kufunira akagaali akanakutaasangako okutambula. What is this? What is this? What is this? That is Corn. Beans. Hey, no, it's a corn. It's a corn, my brother. He plants it, huh? Yeah. It's for plant. This man is very strong. He's very strong. You see, when everybody say, I cannot, and you have your two legs. You have your two legs. Good. You have your two hands. Good. And you say you cannot. My brother, spiritual husband and spiritual wife is following you. TikToker omu Nigeria munange Nappy akoze ebyalima ba TikToker b'e Uganda azimbidde omuzeeyi ennyumba nga woogirabaawo kyokka nseseza agambye nti oyo yenna alina emikono ebiri nga tasobola kuyamba muzeeyi ono mbw'afune emyoyo emibi okuli spiritual husband ne spiritual wife. Bannange we tuli bwe tweyongerayo ne Vairota munange eribadde essanyu jjereere ng'ate asinkana akatooka akawuuzizza kiki ky'oyagala mbulambu munjagala kipu ki nango coconut. Wala kulya coconut chips. Tugenda tufulire n'omwana buli kimu ky'ayagala leero.
jangu tukuze wano balina coconut chips. Lwaki obadde tolina kubeera ku chips? Bwe tweyongerayo ne Brandi Mulekwa abanju gwe bakazaako era Sister Junior munnange mulina maaso awo ng'ate addiza Bad Black munnange oluvannyuma lw'okumugambako nti eno enneeyisa gye yeeyisaamu ennaku zino akyuse abantu bakoowu bajja mutuusaako kyalifa teyeerabidde kati ate ye yabinyiigidde mu bunyiigizi era mulina maaso wano ng'alumya bitya Bad Black bannange Sister Junior ono munnange n'omuvubuka ayambala bulungi alabika bulungi naye maama lwakuba ebimuvaamu byo pitisiza ddala naye lwakuba bagamba tekiwoomera matama abiri abamu abasanyusa kyokka ate abalala abanyiiza bitya baleete emmotoka yange ngenda mu tawuni motoka yange gamba omwana oyo agireete ngenda mu meeting mu tawuni mugamba mutya Brandi Mulekwa nzaaliwo baani abanjogeddeko nga siriiwo Ibulake Mukasa oyo Ibulake yagwa sobola muddamu talina makulu anaaza amaziga abakadde Canada gye yalaga alabire n'abaana be be yaleka Bad Black abo nabo sibaddamu aba Bad Black njamuwa shalumu yabamuddamu abo baagwa siddamu ba convict kasita babanga bakusibako eruzira sikuddamu I answer people who have sense abayina ku makulu abo tebalina makulu sibaddamu so gamba omwana aleete emmotoka yange nnyenda mga Brandi Mulekwa you are very smart esente nazifuna akasente twakafuna we enjoying life tuli wano ku Oslo Gardens beach wano tuli abulamu having fun nga bwe mutulaba we are living life tubeera ever smart tukola bitusanyusa motoka tuvuga mpya tuli ba Brandi Mulekwa batulekera amataka kadozi idiots abanaku you'll find your way out temufaayo abanaku abali abakolima Brandi Mulekwa ng'agirira nga living his life bannange ng'abeera bulungi namwe mujja kuba bulungi Sister Junior bw'ati ate ayongedde okulumya Bad Black munnange Bad Black avuddeyo n'agamba nti ono omwana Brandi Mulekwa si muto nti taata we yagenda okufa mbu yafa ng'amugambye nti alina emyaka 35 naye munnange bwe ebintu biyeekuza ennaku zino ye takyabitegeera n'amugamba munnange Junior weegendereze abantu b'ovuma abo gye bajja kuviiramu emitawaana gino jjukira ku jjajja Ituli baamukuba omulambo ne gumala awo essaawa 8 nga tebannaba kuguggyawo munnange so weegendereze beera mukaka naye maama kansooke nkuddiza ate tamala emirundi Junior byeyagambye Bad Black omwana ennaku zino yenna takyagambwako obusungule kaleka Bad Black takiguddeeko bannange tamulangidde obukadde tamulangidde okumusiba mu kkomera ruzira nze cash crop nzero material kati ba Bad Black aba Ibulake mulwana mbaddemu nti mufune following sijja so Bad Black sijja kuddamu nziramuko okuddamu Bad Black nziramu MC10 MC10 yayina following naye kati Bad Black siddamu basibe buli kisiti bakusibako sisobola kuddamu so Bad Black I'm very sorry I won't reply you my sister I don't reply ex-convicts those who have gone to prison I don't reply them the day you are convicted is the day you lose intellectualism so Bad Black sigenda kuddamu try next time Ibulake Mukasa wagwa ani omulala awo Bad Black ate munnange bw'atyo bwe bamutwalaganyiza mbu yakaddiwa yaggwako ddamu ate ye tayogera n'abantu be baasibako eruzira bannange Brandi Mulekwa oli mu ennaku zino si wa muzannyo yakyuse nnyo okuva taata we we yafa munnange si oli gwe twali tumanye ennaku zino amwamwantuka ebigambo oba abijjawa sijja nabbalimba bwe tweyongerayo n'amawulire agenda kaagaliwo omuzira waffe Rebecca Cheptegei ono nno olunaku olwaleero atuvudde ku maaso ku makya oluvannyuma lw'okufunamu takanya n'omwami we olunaku olw'Esande Kawungezi munnange omwami kye yakola nga atandika ayokya mwana muwala mu nnyumba kati abantu nga balaba omwana ono omuwala mu nnyumba omuliro gwaka bagenda okumutaasa nga ate kikyasoboka bagenza omutuusa mu ddwaliro wamma abasawo bagezezzaako kyonna embeera eganye omwana muwala ono afiiridde ku myaka 34 era nga alese abaana bana bokka kale bannaye simanyi nakumanya inategemea kwa mambo mingi na nisaidia kwa watoto shule. Hivi sasa hali shule iko, naona
moyoni mwangu tulia, kwa sababu ni mambo ambayo sikuona wakati wengine, mambo ya unyama kama hii. Ilikuwa ni Jumapili, mimi nilikuwa kanisani na nilifunga simu saa 10 na kata habari. Huyu kijana msichana yangu huwa nakimbia kule Uganda, pia huko ni nyumbani. Sasa wakati alikuwa mazoezi, akawa anafanyia mazoezi upande wa Kenya, akaona karama mingi ya kupotesha nyumba, akanunua plot akajenga, akawa anaishi na watoto yake wawili na dada yake, akumsaidiana na yeye. Alafu sasa hali ya kawaida ya mwanadamu, akawa na huyu mjamaa kwa urafiki. Ikafikia katikati kuna vile hawakusikilizana mzuri, mpaka yeye hakuwa naishi tena na yule msichana, akawa naishi kwake hapo na mke wake, akawa naishi kule Endebess. Sasa Jumapili akawa sasa amenunua mafuta petrol lita 5 kule Endebess, na akakuja mpaka mahali mtoto anaishi. Watoto wameenda kanisani, wakati wanarudi basi kufungua poma, wanaingia ndani, wanatoa vyombo yao, nguo yao yenye alikuwa nje, kwa sababu ilikuwa inakuja. Basi kumba yeye alikuja akaingia kwa nyumba ya kuku. Rebecca Cheptegei afiiridde ku myaka 34 gyokka era nga alisa abaana 4 bokka. Kale katongera okusaba Omukama amuwe ekitangaala kimwakire atebenkere emirembe ne maama okufa omuliro. Banange basajja mmwe nammwe kale mulimbira ddala omuntu waba akunyiiziza muviire okomewo, ng'obusungu ate bumaze okukuvaako okusinga bwokkiriza ne bukozesa ekintu ekigenda okukyaya abantu bonna ku nsi. Bwe tweyongerayo ne mwami Lugonvu Ssentongo Frederick, ono nno munnange olunaku olwaleero bazeemu omulongoosa era kale twongere okumuteeka mu mikono gy'Omukama. Nga woolaba awo omanyi omusajja ono alina ebigambo by'ayogera, kwegamba ne woba nga obadde olina omutwe mugumu oba nga gwali weemalamu essuubi nti nze oba siribeerako mu mbeera nnungi, singa owulira ebigambo bya Mr. Lugonvu munnange oddamu amaanyi. Kale twongere omuteeka mu mikono gya Mukama. Bwe tweyongerayo munnange ne Navio naye ate olunaku olwaleero alabiseeku bw'atyo ne baby mama ne bubebi waffe nga wobalabawo sebo beekuumye. Oyinza ogamba abavubuka bato, naye nga maama ate emyaka gigenderedde anti laavuka siteebaawo nga buli omu ate assaamu n'ekitiibwa. Munnange nyongera okubakakasa ye mukyala Bindeeba Nakitto, maama Mafini, maama Prince ye yajja kufumba olunaku lw'ejjo abaddeko awo ku Nsanyuka TV wama n'ayogera ebigambo bingi nnyo, n'agamba abantu bafubye nnyo okulaba nga bamulemesa omwami we munnange Bindeeba. Naye yes akimanyi nti omwami we yali mwenzi, naye muwenzi yayagala abakazi 99, kati yo ow'ekikumi kwe yasibira nga ate wengendo batuusaako obutambi maaso awo. Munnange Bad Black oluvannyuma lw'okulaba interview eyo teyalutumidde mwana bw'atyo ng'agenda ku Facebook page ng'awandiika omugambo ogutokoma ka rape, obudde bukyali, okyali mwana mutoto w'emegana kasajja kisooka kampimbo kasaawo ka kinnansi tekategeerekeka kagenda kumalira budde. Munnange komawo odembwa single mother omulundi ogwokubiri. Jjukira oli omwana rape gw'alina Prince yali single mother, kati n'afuna Bindeeba n'abanga awonyewa single mother. Naye maama Bad Black kyakoze rape nali sibeeranga nkoze sipostingangako omuntu gwenjagala obulamu bwange bwonna nti waliwo gwe baali bamanyi. Lwaki ono omwami wanjawulo is si boyfriend, mwami wange. You understand? He's my husband. I have a certificate of marriage. I saw someone ngayina kyawakanira nti okwanjula si bufumbo. No. Okwanjula it's certified by URSBA. It is certified. Ebyo byemwogera mu weddings abazungu. You just choose to do it. Noga nti kubanga tufa abasiraamu kasita bakola okwanjula n'okola ne nika, that's it. You understand? Ne wedding eyinza okuba nga olina wedding naye nga teri certified. Exactly. So omuntu n'akiremerako era tobeera kati nze kyenjagala okubategeeza. Omwami wange tewali kye batamwogeddeeko, naye ate ekinnuma is mulinga bamaama bange, mulinga baganda bange nti munnumirirwa nnyo okubeera n'omwami omuyaaye, naye ate nga nze
ndyoke nakyo oyo omuyaye gwenjagala oyo omwenzi gwenjagala omubbi gwenjagala omufere gwenjagala. At one point waliwo kaweddemu bayawukanye n'osirika bwoti and then eventually boom ebifaananyi ne bifuluma nga muli oba meka. Anna, it is because that is what the society wants to see. They want to wake up nga twawukanye. Kyobulaba sometimes when they say twawukanye nga ngamba kituufu twawukanye. Kituufu twakoze ki? Twawukanye. Then enkya bw'otulaba ffenna ogenda gamba nti ki? Because honestly speaking olumu okoowa okola ki? Olumu okoowa I'm not even here to prove anyone a point. No. Okupostinga kyonja kupostinga kubanga it is my page. Nali nzizeko wanene okusanyuka ne ngamba mumpostingireko omwami wange. Siina gwe nali mpeereza yadde ekifaananyi nti nteekerayoko omwami wange ku page yo. Muteeka ku yange okitegera. Omuyaayi oyo nze mama wange yantuuza n'angamba omulaba omuyaayi oyo bw'aba yagadde abakazi 99 njagala okitwale nti gwe ow'ekikumi oli wanjawulo ku lwansonga akuingaginze n'akyala n'akwanjula kati mulina neki n'omwana. So kitegeeza nti mu 99 teyalabamu mukyala ali capable of being a wife. Kakati gwe ow'ekikumi gwe gwalabyemu ki omulamwa n'agamba nti ono kwenjagala okumala naye ebiseera byange byonna ebyaki ebyobulamu. Kati tebalowooza nti olwokuba ye tayogera titali mawulire. Nze njogera ndi mawulire. Kakati kitegeeza nti temujja kujja kati saga eyasooka omwana waliwo omwana gwe baleeta mawulire ti mwana si wuwe okiwulira naye banvumidde ekintu ekyo ne bakivuma nakaabya omukazi sirifuna mirembe kubanga omukazi oyo tasobola kudda mawulire kyembakakasa naye ne bw'aba akomyewo ng'ayagala kakasa nti no era ng'akomyewo omanyi abantu tebeewummuza because bindeeba yaliyo wagamba yakuzaalamu omwana emyaka 10 emabega plus lwaki ozze kati nga nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias